Minisita omubeezi alondoola eby'enfuna by'eggwanga Peter Ogwang leero asibye munisipaali y'Entebbe okwetegeeza butya pulogulaamu za gavumenti bwe zitambulamu. Ono asookedde ku paaka ya takisi eya kitole etanaggulibwawo wabula mu kaseera kano ng'ebizimbe ebyakazimbibwa bijjudde enjatika. This terrazzo has not been handed over. Irrespective, but if it can begin cracking on a terrazzo, then it means that there's a lot inside. Who is our supervisor here? Are you the one? It was supervised by you, What? Then they are not doing any work. Bw'avudde wano ageze mu katale ka gavumenti akali okumpi ne paaka akantebe Kitolo market abakyala abakoleramu bamulojjedde obuzibu bwe balimu nga muno mulina okusasula empooza eri mu mitwalo 2 buli mwezi. Mitwalo 2 fe ab'emidaala tetuzikola naye wadde naye kuba mwezi batukendereze ku misolo giri waggulu nnyo. Sebo senga muzenga lunaku sirwa kukola lwakabu mwalirabye omuntu abeera ku kkuba omuyitirivu okuva eri waggulu paka eno yonna yonna buli wamu bantu batundira bintu ku kkubo kati akatale batuzimbira kaaki era katugasa ki. Minisita atuuseko ne ku administration block Osane Library gy'agamba nti ssente nnyingi ezaakozesebwa okugizimba naye nga tewali kyamaanyi kituukiddwako. Ssente eziri mu bukadde 600 ze zaakozesebwa. If you enter into that hole, you will see very massive cracks. Even the quality, it's the ceiling height. If you look at the quality of those windows, does it deserve to give you that amount of money? It's one thing which we must say. Ogwang wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe yawandiikidde omubaliririzi w'ebitabo bya gavumenti okunoonyereza ku nkozesa ya ssente mu disitulikiti y'e Wakiso. According to my letter, we are going to work with them because we already have leads on a lot of areas where a lot of revenue is under-declared, and those are the areas where we are going to work closely with the auditors so that we come up with a comprehensive report and we see how we can be able to punish those perpetrators who are, number one, embezzling public funds, number two, are making sure that the entities, all these local governments are losing revenue, which revenue would be helping the people. Waliwo abakungu ba disitulikiti 2 abakwatiddwa ab'ekitongole ekimanyisa enguzi okuva mu maka bwa pulezidenti kuno kubaddeko obyenjigiriza ssaako n'enkulaakulana z'abantu. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.